so it's good, so they picked the right. But I thought that I didn't know that I'd be the president during this because the election was rigged and stolen, and I had to do it all again. And then I said, hey, wait a minute, I just got soccer/football, and I just got the Olympics, so we got most important. I took credit for those two. Then I tried to take credit for 250 years, and it didn't play well at all with the press. But we're going to have an amazing year. But I just want to thank you so much, Horace, for the job you've done. I've known you for a while, and I've known of you for a long period of time. You are a spectacular man, and please say a few words. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Mr. President. Yes, mbalamusizaako nnyo mukulike obwakedde emikwano gyange oli ku Yugi Updates TV kosinzidde okuba ng'otuwuliriza ennaku z'omwezi olwaleero lumu nga Apuli 226 gano wabadde waagategedde agali munda gw'omukwano gwange ali eyampuliriza agaakagwawo agali munda galaga nti nno President Donald Trump ow'eggwanga erya America baakufuna meeting ku Zoom wakati wa Yoweri Kaguta Museveni saako n'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Donald Trump ne bagenda mu maaso n'okudisikasinga ku nsonga ezigenda mu maaso mu Uganda politikale. Gano gabadde tegannagwa mu matuugo okusinziira ku lipooti efuluma wano ku information egenda waano ey'omunda eraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu saako ne Donald Trump ne mwami Yoweri Kaguta Museveni baafunayo obudde ne bagenda ku Zoom meeting badisikasinga tension egenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda obunkenke obugenda mu ggwanga lyattu Uganda obugenda mu maaso n'okubanga bubya mwami Yoweri Kaguta Museveni entunnuusi. Njukira eggwanga erya Uganda libadde limanyikiddwa nnyo globally nga ligenda mu maaso n'okuteekawo n'okustabilizinga tensions, stability, instabilities saako ne violence mu mawanga gonna mu Africa. Kakati era eyo interest abazungu bagimuyinamu era bamufavoringa for that. Kakati badde beebuuza omusajja ng'akuli bubi obuzibu buvaawa ensonga tetuyinza kutuula wansi ne tugigonjoola nga Donald Trump y'abuuza. Tetuyinza tuula wansi ne tugigonjoola abuuza bano ababiri nga bagamba nze ndaba eggwanga lyattu lino Uganda lyandibaddeko n'emirembe kye mugamba tetusobola kutuula ne tugonjoola ensonga eno. Nagambye oli ku Yugi Updates TV okusinziira ku lipooti efulumye. Okusinziira ku lipooti efulumye bino byobadde tonnategeera era byotalina kubuusa maaso gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Nagambye gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo buli kanyomero kansi mw'osinzidde okuba ng'otuwuliriza naawe nkutegeeza nti nkutumiddeko nnyo. Kakati nno ku event eyagenda mu maaso mu meeting eno omwali President Donald Trump w'eggwanga erya America saako ne President Yoweri Kaguta Museveni ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform. Kigambibwa nti basharinga high level virtual meeting wakati wa President Donald Trump saako ne Yoweri Museveni saako ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa ennyo nga Bobi Wine ng'ekigendererwa kya kuresolvinga political tension zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda obunkenke obusambattuko okuttiŋŋana okubuzaawo bino byonna bibadde baana baliwo mu ggwanga lyattu Uganda era gwa abinyumizibwa okujjako nga tubadde mu ggwanga Uganda. Tujjukira bulungi nnyo omwaka gwa 2025 mu general campaign ezagenda mu maaso omuvuyo ogwalimu okutta abaana okutta abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform
okuteekawo violence yakozesebwa ebitongole ebikuumaddembe nga binono bigenda maaso n'okuba nga bisupportingibwa gavumenti era nga biri wansi wa komandi ya General Muhoozi Kainerugaba. Kakati nno eyo embeera yagenda maaso n'okuba nga ewaliriza Donald Trump saako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusinziira ku pressure Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yali atadde ku gavumenti ku Museveni ennaku zino bukyanga kalulu kaggwa omwaka guno tension gy'ataddewo obuzito pressure yawaliriza Trump okuyingira mu nsonga zino. Naga bannange kiki musajja mukulu sandi yagadde kujjako temusobola kutula ne mu dissolving ensonga eno ne mu resolving ensonga eno eno ensonga neggwa goloza ki ekyandibaddewo ki ekyabaddewo. Wuliriza nagambye oli ku Yugi Update TV. Kakati meeting eno yazze oluvannyuma lwa weeks 2 oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine okuba nga alekulira eggwanga lyattu Uganda. Ngera kino kyegobereza n'emyezi gy'amaze mu kwekweka 2. Nakugamba gwe abadde tamanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kwekweka. Akalulu we kaggwa oba mu process y'akalulu gavumenti yayire ina strategy gye yagala okukola nga bulijjo ng'eri enkola yaayo. Buli opposition figure agenda maaso n'okuba nga ateeka ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni pressure okusinziira ebyafuluma mu kalulu ka 2021 baabiraba ne balaba nga omusajja tebalinanga ekijja bayinzamu omegga mu kigo okuggyako mubba obubbi. Kakati kye baakola baateekawo strategic move nti the moment wamala okubira akalulu ati mukwate mumuteeke mu house arrest abeere eyo asiisiirire eyo. Era weekityo baali bakimanyi bulungi nnyo. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu yabatolokako bagenda okwejjukanya nga bakuuma Lubugo nga Lubaale yafuluka dda nga Lubaale mubbe. Robert Kyagulanyi Ssentamu atoloka atya akunyumiza nga akugamba nti yasobola okudduka ku gavumenti eno era yayambibwako aba security mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okufuluma eggwanga Uganda. Era gavumenti yali tracking essimu ye wabula era naye yenkizo yemu gye yakozesa okubanga atoloka ku gavumenti. Yemu gye yakozesa okubanga atoloka ku gavumenti. Yabalekerawo essimu gavumenti negenda maaso nga tracking essimu era nga bamanyi nti essimu weeri tracking eyo weeri Robert Kyagulanyi Ssentamu waakola ki waali. Abula bagenda okwejjukanya n'okukeberakebera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu taliiwo. Kakati strategy eno yali egendereddwa muki Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku byali agenda maaso n'okupreachinga n'okubuulira mu campaign ze. Tujjukira bulungi nnyo Kalonde, Kakuume, Kabanje baali bagenda mu protest vote. Kino kyeraliikiriza nnyo gavumenti era nayo neeteekawo move yaayo ti ogubanga bwegutyo weguli ate nga tetulinanga eki gye tukugiramu ate nga ne protest vote gy'ogamba eri mu mateeka mu constitution mweri kadeni tetulina pulaani ndala okuggyako ey'okukwata tukuggalire obeere eyo ffe tugende mu maaso n'okukola emirimu gyaffe. Era kino kyekisite okutoloka kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kwakyusa strategic moves za gavumenti of which n'okulayira kwextendingibwa paka nakakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni yagaana okulayira. Lwaki yagaana okulayira? Mwami Yoweri Kaguta Museveni waalayira kiba kitegeeza obuwanguzi obwo abwerangiriddeko yekka kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okulonda gavumenti y'ekisiikirize taliiwo yagaana okulonda leader of opposition. Robert Kyagulanyi Ssentamu nagamba walondera leader of opposition abamaze okukiralifyinga era nga akkiriza nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa yamuwangula mu kalulu ka 2021. Kati ndowooza olabye waaki gavumenti yali yeetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu bubi n'okusinga gwe omuwagizi bwe. Era Mwami Yoweri Kaguta Museveni yakozesa ensimbi z'omubi w'omusolo ezitagambika ng'agenda mu maaso n'okubanga agulirira abamu ku bannabyabufuzi abaatiikirivu okonvinsinga Robert Kyagulanyi Ssentamu akomewo mu ggwanga akakalabya emirimu gye era nga bamugamba tebamwetaaga. Awula omuntu gwe baali bagamba nti bamwetaaga mukwata mu maka ge
baali basiisiddewo nga bataddewo bataliyani z'amagye era nga bakiriminga nti bano bagezaako kukuuma maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu paka waanadda, si kubanga gatuukisibwako obuzibu nga taliimu. Wabula bano baagenda mu maaso n'okukola ekikola kino nga famire ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gyeri esiisidde, era n'ebikolwa bye batuusa ku mukazi we ebyo kamaala tebibalirwa. Wabula ebitongole ebya Human Rights Advocates ebirwanira eddembe ly'obuntu tebyavaayo ku nsonga eno kulwanirira kutulugunya kwa mukyalo ono. Ebyo byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu ze zimu ku topics ze yasubmitinga mu kaseera bwe yali ng'ali mu kwekweka. Tujjukira yafuna omwaganyi okugendako mu European Parliament n'asubmitinga ensonga ze ezaagenda maaso mu ggwanga. Tujjukira bulungi nnyo era mu mbeera y'emu eyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobola ogendako mu Geneva Summit n'asubmitinga ensonga ze. Bino byonna gavumenti bye yali egezaako okwetangira. Yayegezaako nnyo okubitangira olw'ensonga nti no baali bamanyi ekiyinza okuvaamu. Paka nakakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni akimanyi bulungi nnyo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kaatabaddeeyo ekiyinza okuvaamu akimanyi nti agenda funa ba allies abamusapootinga, kubanga naye we yali ayingira obukulembeze ng'atwala entebe y'eggwanga Uganda teyajja yekka. Yasooka n'ajja n'alemererwa n'amala n'awaŋŋanguka. Mu kuwaŋŋanguka n'afuna abaamukwata ku kibegaabega ne bamuweekera okuyingira Uganda n'asobola okuba ng'atwala entebe. Kati so kino Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga muli mu kukinyooma naye temukinyooma. Era akugamba olw'okuba nti no Mwami Yoweri Kaguta Museveni yali yeetikka dda Afirika yonna, amawanga gonna agatuliraanyeewo, kyali kirina omukakatako okutambula amawanga okusukka ku gano agatuliraanye okusobola okulaba ng'afuna gy'alinnyira ennyonyi okuwaŋŋanguka, kubanga gonna amawanga gali ereged, gali sabotaged ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era bagamba nti Musevenilism yasipredingibwa mawanga gonna agatuliraanyeewo. Bino byali bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amaze okuwaŋŋanguka, naye n'abagamba ajja kudda mu kaseera akatuufu era mu mwerinda ajja. Nagambye oli ku Yugi Updates TV. Bino bye tuliko bya munda tojja bitegera okujjako ng'oli ku Yugi Updates TV. Gwagala otoyongako, nagambye dda waliwo ekigambo subscribe kikooneko osobole okuba ng'otwegattako. Kakati okusinziira ku byagenda mu maaso Robert Kyagulanyi Ssentamu, meeting eno egambibwa nti oluvannyuma lw'okuba nga amaze okubulawo emyezi egyali giwerako ng'ebiri n'amala n'agenda mu buwaŋŋanguse, ng'olwo nno military police emaze okusalako amaka ge emagere mu January oluvannyuma lw'akalulu ka 2026 okubanga kamaze okukubibwa mu mwezi ogwa January. Era kigambibwa nti teyaddamu kulabikako okuva eyava mu kulonda, teyaddamu kulabikako. Era gavumenti neetandika okuba ng'emuwenja buseenene. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu ne famire ye kigambibwa nti bonna bali mu United States. Newankubadde amawulire oba ne information ne saturations ezigenda mu maaso ku social media bagamba nti okubulawo kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu kuli anikkiriya. Bagamba tekisoboka kuba ono yabulawo atya era yabulawo atya nga mafiya. Naye gye buvuddeko yakooworwa mu Capitol Hill mu Washington DC. Era gye kigambibwa nti eno yabaddeyo ne ka meeting. Awo eyo yonna mwagitegedde. Meeting yabadde ku Capitol Hill gye buvuddeko emabega. Naye ng'oggyeko eyo waliwo meeting egambibwa okuba mu Capitol Hill. Eyo ekigambibwa nti nno gye basinkana okumiitinga okwarranginga meeting eno ne President Donald Trump
okudiscussinga ku political situation egenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Okusinziira ku source eri familiar ne meeting eno ekiriminga nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne Kyagulanyi okusinziira ku discussion yabadde egenda mu maaso baalemagana okutuukiriza ku mitendera egimu ku nsonga ze baali bagenda mu maaso n'okwogerako. Naddala ebyo ebyava mu kalulu ka 2026 n'ebyo ebyaliwo mu 2025 mu campaign mu presidential elections. Era ye Kyagulanyi ng'agenda mu maaso n'okuinsistinga ng'alemerako ng'agamba yawangula akalulu kano aka 2026 era Museveni wabba obululu bwange era oli ku buwanguzi bwange era oli mu ntebe yange. Era kigambibwa tension yaliwo mu session eno eyaliwo eyagenda maaso n'okutuuzibwa eri Museveni era nga kigambibwa nti yaluuzinga tempa mu meeting eno oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera ng'agenda mu maaso n'okwakyuzinga ng'agamba awaayiriza administration ye okubanga egenda mu maaso n'okubanga eri corrupted yonna yonna nga bagenda mu maaso n'okupracticinga corruption. Kino nno kyajja Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu tempa kyamuggyako waya ng'alaba Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso n'okuwaayiriza administration ye nga bwe bagenda mu maaso n'okulya enguzi mu ggwanga. Era kigambibwa nti Trump bwe byatuuka mu kaseera kano ensonga eno yagiyingiramu era ng'agamba nti era ng'agenda mu maaso n'okuba ng'agamba ng'agenda mu maaso n'okulumiriza Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'amugamba nti akirininge hawusi ye ku ebyo ebimwogerwako byandiba nga si birungi. Nagambye oli ku Yugi Update TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Ensonga wezitambula wuliriza kugambye eno information ebadde ya munda nnyo. Kyagulanyi naye kennyini nnyini yagenda mu maaso n'okuraisinga concern ku November 2022 riots ezagenda mu maaso. Agamba nti eyo ajjukira bulungi nnyo abantu 54 abantu abaafiira mu keeguvungo kano saako n'abalala bangi baasigala bali ku bisago. Yagenze mu maaso n'okukkaatiriza gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okulemererwa okompasatinga aba victims abaakosebwa saako n'ezo famire z'abantu abattibwa. Gavumenti erina kye yakolawo. Can you imagine? Gavumenti erina kye yakolawo era nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba mu argument yagenda mu maaso meeting eno kale tetuganye ebirala byonna byandiganye mwandikoze buli kimu naye n'abantu bemusse bemutaddeko ebisago ne mugaana bakompasatinga ne mugaana okulabirira n'okujjanjaba bwe mwateekako obuvune abaakwatibwa kale mu nsonga z'ebyobufuzi ba political prisoners waki bo temubata wati mubasimba mu maaso ga mulamuzi ne bagenda mu maaso n'okubanga bawoleza ebyo byonna nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni atunula bikookooma ng'enkoko ebiikira ew'amaguja. Wabula mu kuddamu Mwami Yoweri Kaguta Museveni agamba kigambibwa nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni yadifendinga nnyo gavumenti ye n'ebikolwa bya gavumenti ye ebyekko era ng'agamba ba security forces baali bagenda mu maaso n'okuba nga bapreventinga okubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu te-exposing amaanyi ge mu ggwanga lyattu Uganda global esobole okuba nga teyekkaanya maanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'agamba nti nze security force yange baali bagezaako kubeera nga bakola ki nga bapreventinga eggwanga okuba nga teligenda kubeera mu chaos egenda mu maaso kukyankalanya entambula ya ggwanga. Era n'agattako n'agamba nti
ba verified victims bagenda maaso n'okubeera nga bakompensatingibwa, era n'ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda bagenda maaso n'okutunuulira butya bagenda maaso n'okukompensatingira abo abaakosebwa mu biseera ebyo bya kampeyini saako n'ebyakalulu. Jjukira mu kalulu kano akawedde kigambibwa nti abantu bangi abattibwa oluvannyuma lw'okuggyako intaneti, kyokka ate abaakwatiddwa omuli abakulembeze b'ekibiina kya National Platform nabo nkuyanja, era n'essaawa za kakati abamu bakyaliyo batemeza mabega wa mitayimbwa naye nga tebamanyi kiki babalanga just olw'akalulu. Era bangi bavuddeyo nga bagamba lwaki gavumenti webanga teyagala kugyesimbako okusinga okutta abaana b'abandi n'okubasiba, waakiterangirira nti nejjeewo okulonda mu Uganda ne wataddamu kubeerawo okulonda. Ebyo byebadde bigambo bya bannayuganda abagenda mu maaso n'okubeera nga bali concerned n'ensonga ezigenda mu maaso mu byobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda. Bagamba kino kitususseeko, tukooye okulaba abaana nga bakwatibwa, abaana baffe basibibwa, tebakomezebwawo, tebatwalibwa mu kkooti, abamu tetumanyi ludda gye baabatwala, gavumenti ebeeganye. We tugenda mu military facilities batugamba tebabamanyiiko, mu poliisi tebabamanyiiko. Kakati ani gwe tulina okulaajanira? Ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission we tugendayo kirwanirira okiraajanira tekirina positive results zekituwa. We tugenda mu kkooti okwekubira enduulu, kkooti naye etunula kyamuli, kati bagamba ki kye tulina okukola. Njagala ojjukire bulungi nnyo emivuyo egize gibaawo. Bino byonna emivuyo gino gyonna gye gigenda mu maaso n'okunyiza Robert Kyagulanyi Ssentamu okwexposinga gavumenti eno. Ebyali mu Kawempe generation nga tugenda mu maaso n'okujjuliriza ekifo ky'omubaka oluvannyuma lw'omugenzi Ssegirinya otuva ku maaso, nga tugenda mu maaso n'okuba nga tukampeyingira kanso Nalukoola, emivuyo egyaliwo mwagiraba. Yennyini ne gwe twali tukampeyiningira embeera gye yayisibwamu mwagiraba. Kakati nno kino kyali kiteeka ku level eyo waggulu nnyo okubanga security y'eggwanga UPDF yasayininga okubanga ekuuma Uganda n'ebyayo, yasayininga okubanga eri Newton ng'eweereza gavumenti ssaako n'abantu okusingira ddala, era nga lino ejje eriri wansi w'abantu, okubanga ne bannabyabufuzi political figures nga zino okubanga babayisaamu amaaso era ne babatwalira ddala ng'ekyonziira. Ekyo nno nakyo kyali kimenya mateeka, kikulaga demokrasiya engeri gy'ayimiriddemu nti yaserebasereba dda mu ggwanga lyattu Uganda. Kyokka kye kifaananyi kye balinga kye beekweseemu okusobola okulaga ensi nti Uganda etambulira ku demokrasiya, ekintu ekikyamu, era Robert Kyagulanyi Ssentamu ye kyagaana. Nagambye oli ku Yugi Update TV, kusinzidde oba ng'otuwuliriza. Gwagala otweyungako, nyongera okutegeeza nti wansi waliwo ekigambo subscribe, osobola otweyungako koona mukade kuba kajja kuleetera notification message okusobola okulaba ng'otweyungako. Embeera zonna ezagenda mu maaso, security okudeployingibwa mu bitundu byonna ku tale centers, mu balonzi, ebyo byonna bikulaga ekifaananyi ekya demokrasiya agenda mu maaso mu Uganda. Kakati obunkenke bubadde mu meeting eno nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni asoyebwa kajojojjoji w'ebibuuzo, newankubadde ebisinga agezezzaako okubanga abyegaana, naye embeera esigadde eraga ebifaananyi, obujulizi. Kati ensonga eno nga weegenze mu maaso n'okubanga edisikasingibwa, buli muntu avuddewo nga yenyiza munno omutwe, kubanga Trump ng'alaba tayinza kuva ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni, so nga Robert Kyagulanyi Ssentamu naye aliggumite ku nsonga ze, era Trump avuddeyo n'alowooza ku shiftinga action ng'alabula Mwami Yoweri Kaguta Museveni okupholdinga human rights, era ng'amugamba
teyagala kgenda mu maaso nakubanga asanctioninga ggwanga lyattu Uganda nateera ng'agamba singa anaagenda mu maaso n'okuteekawo sanction measures zino zijja kulimitinga international travels saako n'okwaccessinga ku global financial system eri eggwanga erya Uganda era n'agamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni yeetereze mu nsonga zino ate bannabyabufuzi abaasibibwa era n'agamba tetujja kujja mu ggwanga lyo okurizolovinga internal issues zino kuba zino nsonga zammwe za munda era nga tugenda mu maaso n'okugamba ensonga zino wandibadde ozikwatirako nga ggwe tetwagala kujjayo nga we tuzze mu Middle East okwereesinga ensonga zino oba ewalala yonna yonna era ng'agamba nti kyandibadde ky'amagezi n'oba ng'orizolovinga ensonga zino newankubadde meeting kigambibwa nti epolopozinziddwako n'omu buyinza okushayalinga obuyinza eyibadde mu meeting eno kigambibwa nti mubaddemu ensonga y'okushayalinga obuyinza okusinziira nti nno kigambibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yatwala 70% ku kalulu akaakubwa aka 2026 era nga bagamba batekewo okwarenjinga nga kino Mwami Yoweri Kaguta Museveni kyalina okukola ng'alina okuteekawo track legal amendment okwapointinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera vice president abeere mu buyinza mu gavumenti eno okusobola okuresolvinga political issues mu ggwanga lyattu Uganda wabula kino Museveni yaresistinze proposal ng'agamba nga advise nti an arrangement eyinza okuteekawo tension wakati w'ekibiina kya National Unity Platform saako ne National Resistance Movement era proposal eno yagigaanye abadde alina okushiftinga obuyinza Robert Kyagulanyi Ssentamu appointingibwe nga vice president of which Mwami Yoweri Kaguta Museveni kino akigaanye n'agamba kino kigenda kutabula ebyobufuzi byaffe wakati w'ekibiina kya NRM saako n'ekibiina ekya National Resistance Movement nagambye edde oli ku Yugi Update TV kosinzira okubanga otuuliza era nga ye agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu January ng'ennaku z'omwezi 15 elections yaziruuzinga oluvannyuma lwa Museveni mbu okuwangula Robert Kyagulanyi Ssentamu ne 71% era ng'agamba okusinziira ku percentage ennafuna kino kijja tabula ekibiina kyange naye oluvannyuma lw'akalulu mu January 2023 twalaba nga ba security forces basalako amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu emagere era n'akireyiminga nti heavy personal security yagenda mu maaso omwali ba SFC abaali tebambadde uniform n'abaali mu uniform era n'abalala bali mu casual wear basalako amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu gano era bagenda mu maaso n'okublokinga enguudo zonna zonna eziyingira mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga n'ekigendererwa kyabwe tekyategeerekeka kyokka nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni akireyiminga nti yali amaze okuba nga awamba obuyinza yali amaze okuba nga awangula entebe obuyinza era nga yabuyina era kigambibwa nti Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'akonfamanga nti Uganda People's Defence Force UPDF baali bagenda mu maaso n'okuba nga baconductinga operation eyadinayingibwa nga bagamba nti baali bagezaako okukuuma amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula nga kigambibwa nti baali bafudde amaka gano okubeera nga balakisi y'amagye era nga ye agamba nti abantu be
tebakwatako ku Robert Kyagulanyi Ssentamu saako ne mukyala we. Tetwatagetingako mukyala, ffe kye twali tunoonya kyokka interest yaffe yali mu bbaawe, newankubadde yatuddukako tetwasobola mmulaba. Era n'agatako ng'agamba okunoonya Kyagulanyi Ssentamu kyali kimaze okuba nga kisuspendingibwa okuva eri order ewa General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, oluvannyuma lw'okukebera Robert Kyagulanyi Ssentamu nga taliyo. Twabivaako ne tubyesonyiwa, naye agamba nti nno twabivaako baasigala bakola checkpoints ne road blocks mu makubo gonna agayingira mu kibuga Kampala. Naye ebyo byonna nga bigenda mu maaso, njagala okijjukire nti leero lumu Apuli 2026 lunaku luba lwakulimba. Era bino byonna information gy'owulidde ebadde etambulizibwa ku bulimba, togisuubira gisanga walala yonna oba ku soosi ndala yonna. Olw'ensonga leero lumu Apuli 2026. Mbalamusizaako mwenna mikwano gyange abeekumira ku Yugi Update TV. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Bangi mugenda ne mwerabira olunaku luno, neffe tuliwo okubajjukiza buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kansuubire nti information eno tekukoze bubi, naye olowooza singa kibadde bwekiti Robert Kyagulanyi Ssentamu yandikkiriza okubeera vice president w'eggwanga Uganda, agabanyizibweko ku buyinza, ekibiina kya National Unity Platform n'abawagizi baakyo bayinza okukkiriza. Ekibiina kya National Resistance Movement ekya NRM kiyinza okukkiriza okusharinga obuyinza. Olowooza Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, ayinza kutunula atya nga kitaawe agabanyizza obuyinza eri Robert Kyagulanyi Ssentamu? Ye Robert Kyagulanyi Ssentamu owaaye kiki kyayinza okukola singa abakkiriza obuyinza buno n'abutwala? Ayinza bukkiriza in what tense? Ayinza bukkiriza mu kigendererwa ki? Ngoloza ayinza obukkiriza nti oba okuba abadde abwagala, oba ayinza obukkiriza olw'ekigendererwa kyayagala okukola n'okutuusa. Yo waaye ayinza okwagala obukkiriza okusobola okubeera nga awa eddembe, addiza bannayuganda eddembe, naddala abo ba political prisoners, kubanga waba afunye obuyinza n'osolete okukomandinga. Ebyo byonna jangu mu comment section ombuulire. Naye njagala kutegeeza era okujjukiza leero lubadde lunaku lwa kulimba, leero lumu Apuli. So saagala osaakinge information eno ng'oginoonya ewantu wonna ewalala. Oli ku Yugi Update TV. Naye ng'amawulire agaliwo kigambibwa nti Janet Museveni ayinza okuba nga yagobeddwa mu ddwaliro mu Amerika gy'abadde agenda maaso n'okuba nga ajjanjabibwa. Embeera gy'alimu etiisa era ng'embeera gy'alimu mbi, okusinziira ku lipooti egenda mu maaso. Nagambye oli ku Yugi Update TV kw'osinzidde okuba nga otuwuliriza. Amawulire amalala ge tulina olunaku olwaleero, okusinziira ku information gye tulaba wano, ndaba nga General Muhoozi Kainerugaba yagenze maaso n'okureleasinga ba UPDF commanders abaakwatibwa gye buvuddeko ne batwalibwa mu kaduukulu oluvannyuma lwa Muhoozi Kainerugaba okutowa order bano bakwatibwe. Kakati okusinziira ku personal meeting gye baakoze, tulaba nga Namanya yagenze mu maaso, ono abadde brigadier Namanya agenze mu maaso n'okuba nga aliriizingibwa wansi w'ebiragiro bya Muhoozi Kainerugaba. Amawulire ki ge tulina amalala wano? Information endala gye tulina wano eraga nti nno Munyagwa agamba nti omu ku ba members mu First Family yasupportinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omu ku ba members mu First Family asupportinga Robert Kyagulanyi Ssentamu era zaamuyirawo omubiri. Ebyo byonna tujja kubimanya mu information gye tunaaba tuzzaako okubawa.
wano tubawa mitwe egigenda mu maaso. Okusinziira lunaku olweggulo tukimanyi bulungi nnyo Dr. Kiriza Besigye gye buvuddeko yabadde atwalibwa ku trials yaddiziddwa mu kkooti ago twagategedde. Kakati nno information ki endala gye tulina? Nabbanja ayina information gy'afulumizza ku bagambibwa okutunda ebikajjo mabbali g'ekkubo. Abo abagenda bakolera ki tetunnamanya. Ebyo bivudde eri Prime Minister Nabbanja, nabyo tujja kuba nga tubiraba. Information n'obunkenke obugenda mu maaso mu ggwanga Uganda nabwo bweyongedde oluvannyuma lwa Muhoozi Kainerugaba okuddizibwa essimu n'agenda mu maaso n'okutwitinga. Ng'agenda mu maaso n'okutwitinga ku lutalo olugenda mu maaso ggwanga wakati wa Iran ne Isirairi, era ng'agamba agenda kulwanirako Isirairi. Kati abasajja bagenda mu maaso nga babuuza Uganda muli beetegefu. Ensonga eyongedde okuba nga yeeraliikiriza eggwanga erya Uganda. Y'ensonga lwaki Muhoozi Kainerugaba yali aggiddwako essimu obutagenda mu maaso na kutwitinga tweets z'abadde agenda mu maaso n'okukola. Kakati ayinza okuba nga eggwanga Uganda yazaalidde leenya ssaawa yonna budde bwonna bwonna bwandiraba ku byekangu. Okusinziira ku information gye tubawadde katutambulire awo olunaku olwaleero naye ng'oli ku Yugi Update TV osinzidde okuba nga otuwuliriza ensonga nga bwe zigenda mu maaso. Gw'oziraba otya? Njagala ojje mu comment section otubuulire. Ng'eri abayeekera ba M23 bagenda mu maaso n'okubeera nga bagobebwa mu Democratic Republic of Congo, ekyeraliikiriza ennyo Mwami Yoweri Kaguta Museveni ssaako ne munywanyi we nfaafe Paul Kagame. Njukira n'agamba nti bano ababiri babaliramu nnyo mu DRC, era okugoba kwa M23 okugobwa kwabwe mu bitundu bye baali bamaze okukapucalinga, ate mu kaseera ke kamu n'olaba UPDF ng'egenda maaso n'okugobebwa mu Northern Kivu, mu Ituri provinces, nakyo kiba kikweraliikiriza, kikulaga amaanyi ga Donald Trump g'atadde mu ggwanga erya DRC. Yazze kwera na kuggyawo mivuyo gyonna egigenda mu maaso mu DRC, kubanga yagamba ayagala kuteekayo ba investors. Emirimu gitandika okugenda mu maaso egy'oku-extractinga minerals nga bazitwala mu ggwanga erya America. So tebasobola kubanga bateekayo companies ng'entalo zigenda mu maaso. N'abakozi baba beeraliikiridde, teri bakozi bagenda kukola mu company ezo ng'olutalo lugenda mu maaso. Kakati kino kyawaliriza Donald Trump okuteeka envumbo sanctions ku ggwanga erya Rwanda, era ne baliteekako nnyo envumbo, era bwenjogerera Paul Kagame ali mu kulaajana. Zino sanctions tezitwaliddemu ye yekka, wabula n'amagye ge gonna ne bamugoba ne operation zonna zibadde bagenda mu maaso n'okukola mu kitongole ekya UN, ne mission zonna ezigenda mu maaso mu Mozambique zonna baazimugobamu. Nga kibagezaako okunoonya ki? Kwe kumufunza n'omunafuya n'omugonza asobole okuba nga awa ekitiibwa accords ezaakolebwa wakati we ne Donald Trump ssaako ne Felix Tshisekedi. Wabula kino Trump akikoze lwa nsonga nti omusajja ono yamala ne yeefuula, era bwenjogerera gavumenti ye eri mu lusuubo. Saa yonna Kagame yandiggibwako obuyinza mu ggwanga erya Rwanda. So nga ate neene eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa si birungi okubanga abajaasi ba UPDF bagobeddwa mu DRC. Jjukira eno omugaso gw'abano mu DRC baye tebagenze kubanga bastabilizinga instability. N'agamba mission ezibatwalayo ziba nnyingi. Kyolaba ebitundu ebasinza obbagobamu babagambye bave ku border posts. Kitegeeza wabaddewo olukwe lw'okukusa ebyobugagga minerals nga bikolebwa ejje lino erya UPDF. Banaye muzikirize enkomaawo
kyembawaddeko kimala. Oli ku Yugi Update TV kusinzidde okuba ng'otuwuliriza. Mbagala nnyo, mweraba.